Abavunaanwa kuliko Lubinga Edward Frederick, Doreen Matovulwanga, Haji Nsubuga Abdul ne Solomon Kayigia nga bano bonna bavudde ne beegaana emisango egibavunaaniddwa. Harriet Ngom, omuwaabi wa gavumenti, asabye kkooti okwongezaayo okuwulira omusango guno ng'agamba nti ng'ekitongole ekinoonyereza kikyagenda maaso n'okunoonya obujulizi obuluma abavunaanwa. However, Your Worship, on the issue of non-cash bail, we object to that. Reason being that in the first place, the offences charged, the accused persons are charged with very serious offences. Even the amounts involved are also colossal. Your Worship would pray that they be given cash bail that can be determined. Wabula bannamateeka b'abavunaanwa okubadde Lugambwa John bavudde ne basaba abantu baabwe beeyimirirwe olw'ensonga nti ddembe lyabwe lya buntu. Since March, and none of them has ever absconded to appear. But the same was not either cash or non-cash. So if court is pleased, we reiterate that we pray for non-cash. Wabula omuwaabi wa gavumenti alambise obukwakkulizo bw'agamba nti busaanidde okuba nga butuukirizibwa singa bano baweebwa ebbeetu okweyimirirwa. Consideration the circumstance of the offences charged. Your Worship, banks are not closed, so they have an opportunity to pay the money in the banks. Your Worship, we find no justification for a non-cash bail. We therefore pray that the accused persons are given cash bail and their sureties bonded at amounts reasonable enough to make them or to compel them to produce the accused persons in court as Omulamuzi w'eddaala erisooka Moses Nabende abadde mu musango guno avudde n'ategeeza nga abo bonna abeeyimiridde abavunaanwa bwe bateekeddwa osasula obukadde 50 buli omu ezitali za buliwo, ate abavunaanwa Lubinga Edward Frederick okusasula obukadde 4, Doreen Matovulwanga obukadde 2, Haji Nsubuga Abdul awamu ne Solomon Kayigia buli omu okusasula akadde 1.5 ez'obuliwo. N'avudde n'ategeeza nga abavunaanwa bano bwe batasasula nsimbi zino baakuddizibwayo ku meere okutuusa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Agasiti. So should these choose the person to disappear, please be ready. Each of you is worth of 50 million shillings. In the future, don't say we are not told. Do not also let those people down because they have come to stand free. For choose the persons, A1, in light of the charges against the king, he shall deposit cash of 4 million to the bank before you can deal with it. Abavunaanwa bakungu mu Ministry of Buvunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo era nga kiteeberezebwa nti emisango egibavunaanwa baagiddiza mu disitulikiti ey'Embalala bwe baali baweereddwa obuvunaanyizibwa bw'okulondera emirimu egy'okwongera ku bizimbe ebiri ku Nyamitanga Technical Institute. Contractor Zizinga Ronald okuddukira mu kakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi Yisa Kigongo Channel 44 Oleggulo.